We will make this clear. We will make this clear again and again that we don't recognize Museveni as the president-elect of Uganda because alright, kibooko zinyonse South Africa eri abawagizi ba NRM nkugambye bannayuganda, oh my god, abatandise okubeera nga bamobilizinga n'ensi endala okubeera nga babalwanirako era wetwogerera ssaawa zino Gen. Yoweri Kaguta Museveni wamu ne mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba ebyabwe si birungi mbikuletedde mu maaso awo Abamerica babiyingiddemu ate bamulabudde bubi nnyo video mu maaso awo njirina awo wenyininyini sigenda kubalwisayo video eno mbadde nkusaba osooka ogimpereka like mumaze subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero Abannayuganda ababeera saidi za wali eri South Africa basobodde okubeera nga bakuba aba NRM abadde bambadde masiki nga bageza okubeera nga bagalaga nti no NRM yawangula akalulu aka Uganda 2026. Abannayuganda bagambye nedda tebagenda kubeera nga babiikiriza bano basajja baagala okubamanyirira. Imagine omuntu aligamba nti no NRM yawangudde naye ali mu kubeera nga yeesiba masiki kiba kiragirira ddala nti no ebyaddala naye abyayogera takola ki atabikakasa oba abikakasa lwaki aba ayambala masiki. Njagala kumenya ebirowoozo bye mu comment section olowooza bannayuganda bye bakoze byabaddeyo okubakuba mu kibooko ne babagoba ku street ze South Africa oba kale bakoze bubi beera nga otukuba ebirowoozo bye mu comment section. We want to put it on your table that we don't recognize that thing. That's why you see those people that say they are congratulating together with him, they are putting on masks. They're even not proud of, because they know what they are supposing is wrong. He has turned the constitution of Uganda into a black book. The irregularities, the lawlessness that is in the country is terrible. So we want to make it clear that whoever associates themselves with Museveni or any group that it is for NRM and Museveni, you do that at your own. It has nothing to do with the citizens of Uganda because we are tired of Museveni. He must go. Nze bapita pulani B ndi muhautenge mpagira his excellence Robert Kyagulanyi era ndi wanupu gwe lwaki oyambala masiki muli mukukulungulating ate mukongulating mwekwese muli mu masiki muzijjeko tubategeere era mwalose ne mubitwaleka kati chaputa ya South Africa tufunye okusoomoza babitandikidde wano ebyo ebyekisiru babitandikidde wano kati sigenda kukoola manya wabula ngenda kukoola buli gwe kikwatako ndi kati tulina kuddamu kuziwanga tuzitunuzeeyo tulina okubabuuzaako ng'engalo zikyayokya lwaki muwagirira mu masiki bamwagala bituufu muli mu congratulation ate muwekweka mu masiki muzijjeeko bakitegeere nti gwe gundi oli wa NRM owagira bubbi owagira kitta bantu oli mutemu aho henyini abanyayuganda bo mu South Africa muyi obushema tiyina omunyayuganda oli mu South Africa nabo wakuboine ekipapala wakirabiza mu mikono ekikiri baja ngo bitwaye kikuratira ne bikikuya akashisha mwana muhagira NRM wachi muzwara maski ebimukora mwambikire iyaho maski dega yoje na munonga ba Cape Town chapter mufunyemu ekigendo kusubasoomoza mujjeko masiki tubalabe mujjeko masiki lwaki muwagirira masiki jako masiki bakulabe nti gwawagira obutemu gwawagira ekibataka gwawagira embeere embi bana Uganda gye balimu bwe babangi wakabiri bulungi lwaki tova Cape Town n'ogende waka era mwakigete mwabireese eno mu Gauteng mwalirabyeko era mwabitutteeyo e Cape Town abe Cape Town temwebaka muzukuke. I have a message for General Muhoozi. Blocking me on X was pointless. I can still get information about you.
and then post about it here. So blocking me was pointless. Secondly, you can consider me a rebel. You can consider me a freedom fighter. That's okay. I know I said things that probably did get under your skin in these posts here or on X, and that's okay. That is the beautiful thing about freedom of speech, which we have here in Canada. I can say what I want, whenever I want. And I know I made it big when I got you to blocking me. You blocked me, a Canadian woman, who within the last 3 months has been posting about this election, Bobby Wine, you, and your father, Yoweri Museveni. I know I've made it to the big leagues when I get blocked by a general. But you know what? I was expecting this at some point. In fact, I know I was expecting this. A lot of your followers troll my posts and make comments, but that's okay. I can block them too. Or just ignore their comments, which for the most part I have. I very rarely blocked. So for you, a man of 51 years old, to block someone because they're posting what you don't like, I know I got under your skin. Well, enjoy. It is not going to be over just yet. In fact, you've made me even more determined to keep posting about you. So, unless you block everyone in the world, what you post will be seen, and I will be talking about it on this platform. Thank you. Alright, nga tubitadde ku mabbali RDC owanansi nkugambye kye bamukola Fred video antiquated mu maaso wano wenyini ogenda okutira ddala bana basajja byaddala abayina emitima emigumu batya video nkugambye antiquated naye nga tetunagendayo yongera okujukiza soko jimpereka like bomaze subscribing gatte ku mukutu kwefuna kadde kajim personalize okateeke mu banange asikyayina n'ebigambo ku bano kubanga wembuli wembalabako amaziga gampita mujagala owulirize RDC kyakola ono muwagizi wa National Unity Platform eyali akumadde arafumiza His Excellency Robert Kyagulanyi mbere bana bantu mbanga mwina mu akantu mubayambenga kubanga byaddala sacrificing. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Nze Kyagulanyi Fred era nze omu ku abo ba agent abaali ku Kereziya mu Nansana ku St. Joseph eyali akuuma obululu. Nze omu ku abo abaakwatibwa ne bateekebwa mu drone era nze omu ku abo abaatulugunyizibwa era abaakubwa ne batwetoolooza Nansana yonna naye wakati mu kkubibwa emigo zibatuuni ne waya z'amasannyalaze era nga batukuba batulanga lwaki twakuumya akalulu ka NUP. Twakubwa naye nga abantu abatukuba bakulemberwamu omwami gwe bayitanga Albert w'amagye naye nga abantu abo abawadde gahedi y'okutukuba bamuyita Lwanga ya RDC w'e Nansana baatukuba ne bakola buli kimu ne batulaga nti twazza omusango gwa Naggomola okukuuma akalulu ka NUP kuba baatukubanga batugamba babawadde ssente mmeka ezikuuma akalulu nga bajja nga baagala okuyiwamu obululu naye nga bw'oyogerako nga bakuba bukubi baatukubira nze amagulu gano gonna kigajje gatereere naye nga baagakuba mbadde sikyatambula nga nsiibayo ewaka olw'embeera eyo gye bampisaamu.